sheno yatuukidde mu kaseera nga abantu ababaddewo for some good time bali mu kuchalengingibwa abaana abatraining essaawa zino because etuukidde mu wiiki ya Fire Bongo Lutaaya nga waliwo challenge ku legacy ye ng'omuntu kati omuntu achallenginga Fire Bongo Lutaaya aba akutiisiza butiisa Chameleone na Bob Wine na Bebe Cool maaso mu mazima amatuufu era naye wakufuna akasonda walungi bwati akuweerawo kubanga wabanga ayisizaamu naawe gwotya ekitegeeza naawe wakufunira abajja kuwa kati big size Bebe Cool yafunye yakozesezza omukisa guno esooka n'afukamira ne yeebaza abantu abazze okwagira Chameleone n'agamba mwebale kuwagira Chameleone n'agamba temulekerawo kunnebaza olw'okubeerawo mayanja kubanga nammwe mba wakyakubulabirako mubeererewo bannammwe ekyokusatu n'agamba nti mwabazze mu cricket over tubadde tusaawe mujja muyimbire abantu nga mayanja bwakoze bannaye mayanja yayimbye ate buli luyimba hit bulimba hit ojuka concert yakolako ya hit after hit kati bannange nesikujubisa sikujubisa gebazima baleka ekintu kimu mwewe nnyo obudde emyaka 25 mingi ovuganya n'emyaka 25 akasajja kayina ennyimba zinyuma tezitanayimba oziwulirira Mireno ojjukira nalulwe soko tuwe Bebe Cool adama ne babatolinga mukaawo katono nnyo bakoze shennongi bakoze shennongi omukulu Bebe Cool tatera kufukamira n'amagulu abiri naye kantekewa amagulu abiri wanika mukono muri yanze wanika mikono abiri muri yanze abantu bangi bajja ne baŋŋamba Bebe Cool webale kubeererawo Chameleone mwali munsuubira kubeerera waani ekyokubiri yemmwe abanneebaza mulowooza nkikola kunneebaza oba mmwe kunjigirako nti twetaaga ng'Abannayuganda okwesapootinga banaye mwebale kuswaza abantu bino ebigambo sobola kugamba nti Chameleone ayinza obikukugamba naye temumanyi bulumi bwe tulina ffe abaatandika ne bwe mbadde nga sikolagana ne kadingo naye era njamuwa ka message naye mugateko mukuba obugalo gw'abasajja abasatu abalwanyi bunamige naye ate mukuba obugalo n'akalulu ka Dr. Jose waliwo we natuuka ne ŋŋamba oba Jose anantwalako zuwena naye nga owo ndi mukambwe. But ladies and gentlemen, I want to thank you so much. Akati wabaye abayimbi abagamba nti naffe lugogo tugikuba ati bw'ofuna abantu nawe bayimbire. Dr. Jose Chameleone nkwebazizza nnyo obutanswaza. Give her the roger. Show me. Come over, Joseph. Now, ladies and gentlemen, I need you to make a difference between musicians in Uganda and Joseph. Hakati, njagala mundeyo mu bifulu byammwe byonna bye mbadde mulaba erugogo.
mukebere amaloboozi ku microphone mulabani omuyimbi yaninanyine eddoboozi bwobanga waliyo omuyimbi e Uganda atali Bebe Cool kubanze mwesobolera naye mumbuli oba aliyo omuyimbi ayinza okuyimba bw'ate essaawa zino tuyingira ssaawa mukaaga yamana yamana Sabina Jemba, Obadozi Jemba, Subena Tajagenda, Chuma, whoever Tambuda, Munamare Murugi, Chuma, Labulise, and Labulise Mufuki. Nine don't get that power, Sabina Siri kulekerera muganda wange atabule babalikanga bw'oyita ng'embwa ebera ku geeti ejja kubogola straight. Thank you, big size. It's performance yabadde nnungi yabadde nnungi. Omanyi abantu mu bulamu babika bingi wali abantu nga baagala okuba to be dominant okulira bannaabwe nga buli waali yalabika ye wakabi aliwo yow'ekitalo ne balimu ebika bibiri Bebe Cool ayagala okubeera ow'ekitalo naye nga alina ab'ekitalo yenjawulo ya Bebe Cool ate ekyo kiba kirungi nti ayagala anyumirwa nnyo omuyite papa nga naawe nga tomuswaza kati waliwo abalala nga ye ayagala kubeera dominant abalala nga muli wansi wa bigere yalingira ku bunafu bw'abamwetoolodde kino sikyoge omanyi kino kyogedde nnyo omanyi politics aleetedde abantu okubaako information gye bataagala kuyingiza olw'ebyo bakkiririzaamu naye Bebe Cool y'omu ku bayimbi nga bayimbi banne baddukirayo nnyo just in case they need support so Bebe Cool webale nnyo and I think gye bujjeeyo mu maaso naye entebe yajja gituulako nga Misaki we bagituulako maka Misaki papa mweno yinda mu game eno ayogera omuntu n'asirika oba ontegeera Bebe Cool ali mu leeni eyo maturity y'omuntu eyeebuuzibwako but because of politics abantu baagala biwulira ne ate ffe tulina obbagamba so Bebe Cool webale kubeerawo since day one concert eri bwe yagaana papa Misaki webale kubeerawo abayimbi bangi nnyo eri bwe yagaana ne bajja ne bamubeererawo omanyi nagambye abantu ku makya banate mutukaka kukyusa simwe mutuzaala mutwagale kano ketukola ki ketulina kuba mujja tumenya mujja bomolo agalo tukyuse mujja tumenya nenyekedde akacha mamamera mutuleke kakati kamyo katujumire tubikusibirira munange taata todda mutunyiza nnyo naye akyuse bana we kyusaamu abantu bakwagala ebyaddala abantu bakwagala ebyaddala kati bakolereyo kimu ku myaka gino kuba kati akuze oli kwageze kwana kati naye goba kantu ka Bebe Cool kali kasijja gamba kulamu okyuse tetuganye nawe oli muntu onyiga naye akyuse mwaliwo ebimu ebiyitamuka tebyandiise mu kukamiliyoni y'ekivubuka eyokola ebintu exactly kuba abantu kuvuma ono kuvuma oli oli mukadi oli ku myaka gyebuuzibwako bulungi nnyo ate abantu bakwagala katumalize n'akalukano kusika togenda kukazanya ndaga ku bantu nga